Eno ebbaluwa yange eri omusumba wa House of Prayer Ministries International, omusumba Aloysius Bugigo niyo nzima. Musumba Lozio, nkulamusiza nnyo mukadde wange mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe Rugaba Namugereka atukuumye nga tukyali balamu. Nkwebaza obuweereza bwonna bw'otuusa ku baddu n'abazaana ba Katonda emyaka egisoba mu 10 kati. Obuwombeefu obw'ekitalo nkusaba osooka onfukumulirayo essaala buli awulira bino nga mwe mulina endiga zaffe oludda olwo mwoyo abakkeko bagende basubscribing channel yange eyo. Nzize nkugoberera akaseera akawera enjiri gye watandika nayo eyali amata obuta eyazzangamu bangi essuubi abeetaaga okubeerwa nga nange muntwalidde. Mbadde sifunanga mukisa gukuwandiikira olw'ensi etuzuŋŋanya. Nekenfunyeewo omwagaanya wano konze kiki sikuweerezayo ebbaluwa ey'olukale anti okukutuukako mu buntu kiyinza okuntwalira ebisanja ebiwera. Kuliko emikoloboli gye wagwako twabiwuliranga oludda luno ebya Bayibuli n'ebyakagasongola okumulekawo n'ofuna edduuda eryakutengula omutima. N'engeri gye siri mu kugumu kweyingiza mu nsonga ezirimu loove nze ebyo nakwata olukato ne mbiwummula. Kansooka okukwebaza ennyo weebalege kukulemberamu mikolo egy'okugalambya omulongo Paulo Katolu Bwama eyatuva ku maaso anti omulongo tetumuziika tugalambya mugalambye era ekyo wakikola ng'enjuba egolooba. Obwa Sseruganda bwe wayolesa ku olwo bwakwata ku mitima gy'abantu bangi abalokole n'abatali balokole. Wabula awali ekibi n'ebinyuma tebibulawo. Ekinyegenyege ky'okwerolera firimu etali nsasulire kyambuutikira bwe nakulaba ng'okutte ku mutwe gwa Kongoje emandwa za kuno. Nali nninda firimu etandike nti oba oli amafuta agakulukuta ganaabugaana n'abasamize wa kuno ng'omukutte ku mutwe n'ayuguuma n'erindiggula eri ennume y'ekigo n'eyeeziribanga nakanda kutega maaso nga buteerere. Mbadde nkyalemedde mu kamooli ng'era gwe bitakwatako bw'abeera. Naye akatambi akasaasaanidde emitimbagano mu bigambo byo mw'oyitira abantu abasiru ku ddaala ly'oliko ng'omusumba olina ne gwe walumbyemu awo nga bwe yawaayo amabuga amatono mu kufiirwa. Sirinze mbalabe na kumera ku jjute mbase buba sikalaamu nkuwandiikireyo ebbaluwa anti ne gw'ozaddeyo akukubira eŋŋoma n'ozina musisite yazinnya kitaka. Mukadde wange kansooke n'ekyamabugo ge wafudde enjiri mu saaviisi enamba muwasinzidde n'olangira Bobi Wine okuwaayo akakadde kamu kokka. Okukutangazaamu kaakatono mu Buganda omuntu bw'afa baba baakamubi katuwaayo amabikwa nga bino bye bintu ebikalu ebyeyambisibwa mu kukungubaga eyinza okuba emmere, enku, weema oba tentisi ku mulembe nga guno. Wabula bino tebitera nnyo kulangirirwa eri bakungubazi. Tuwaayo amabugo nga zino ziba nsimbi eziyambako okuddukanya emirimu gy'okwerekera munnaffe abaatuvudde ku maaso era zino ebiseera ebisinga zirangirirwa. Omuntu bw'amala okuziikibwa nga wayiseewo akaseera tuddayo tulabe oba tulambule ku baafiirwa omuntu waabwe nga kino tukikola okwongera okubakumaakuma. Mu kiseera kino n'abataasobola kuziika we bajjira ensimbi ezireetebwa mu kiseera kino ze tuyita amataaba. Mu mukwano omungi n'obwetowaze awo ensinzidde okukubuuliza nti Bobi Wine gwe wakyomedde olina obukakafu nti teyawaayo mabikwa oba nti talitwala mataaba. Nsaba Mukama mpeeyo omukisa onfunireyo saaviisi mw'ononnyanukulira ensonga eno. Musumba omufute bamugula oba kantereezeemu. Okuziika si ttiriboosezo lya kulaga ssente waakiri tozimpa mu bulamu n'endi ebinyaanyanyaanya. Wakyomedde omusajja n'onzijukiza ebigambo ebiri mu Matayo essuula y'omusanvu okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwokutaano. Anti wulira, temusalanga omusango muleme okusalirwa kubanga omusango gwe musala guli basalirwa nammwe. Kiki ekikutunuuliza akantu akali ku liiso lya muganda wo naye n'otofaayo ku njalira eri ku liiso lyo ggwe? Oba oli mugamba otya muganda wo nti leka nkuggyeko akantu akali ku liiso lyo naye raba enjaliro ekyali ku liiso lyo ggwe? Olwokutaano wulira bwe lugamba munnanfuusi ggwe sooka oggyeko enjaliro ku liiso lyo olyoke olabe bulungi okuggyako akantu ku liiso lya muganda wo. Abaganda ba kuno bagamba nti akatono akatuuse kakira ekinene ekisuubize. Mukadde wange kusaamu nnyo ekitiibwa era tolowooza nti ebbaluwa yange eneegendereddemu kukuvvoola. Nga seewaayiriza ku bantu abatutumufu abazze batuva ku maaso neewuunyiza nnyo omulongo Katolu Bwama bw'ali musomba anti gwe nsookeddeko okukulaba ng'oziika mu lujjudde. Ndowooza abalala sisaayo bussa nnyo mwoyo onompabula mukadde wange. Kyagulanyi gwe wanyoomodde n'okyomera okuwaayo akakadde akamu kati kizibu okumalako omwezi ye si munene nga tewali buvunaanyizibwa bwa ngeri ng'eyo bwekiise mu maaso ge.
kakati tebereza nga buli woolaga osuulawo akakadde mbakuba na ndiga singa nzigamba ne zikuba mu ngalo oba amagezi gazze. Wabula eyo sijja kulwayo nnyo kuba abawabuzi ba kuno bangi ate n'engeri y'emyasira y'ebiri gye giwabya embwa anti omu agigamba nti ayirya omulala n'agigamba nti ayikwata. Sirinze emberenge kugaga obubaka obwange kembuyise wano mu bbaluwa. Musumba, Katonda waffe yatuwa amanyi bulungi ebiruubirirwa byaffe era n'obusobozi bwaffe tosobola kwegeraageranya ku muntu amaze emyaka egisoba mu 5 nga yagaanibwa okukola omulimu gwe ate nga gw'osolooza endiga zattu kumpi buli lunaku. Katonda asiima bye tumuwa kakibeere ekitono kitya kasita tuba nga tukikoze n'omutima gwaffe nga si kabampaane oba kunoonya byakwogera nga bwe wagifudde enjiri kati. Musumba, sina na gwe neebuuzizzaako kankusindike mu Lukka essula ya 21 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwokuna. Nsaba nnyo Mwoyo akujjukiza Ebbayibuli byeyogera ku nnamwandu eyawaayo obusente obutono anti wulira bwe wagamba. Awo Yesu n'ayimusa amaaso n'alaba abagagga abaali basuula ebirabo byabwe mu ggwanika lya yeekaalu. N'alaba nnamwandu omu omwavu ng'asuula omu ebitundu by'eppeesa 2. N'agamba nti mazima mbagamba nti ono omwavu agabye okusinga abagagga bonna kubanga abo bonna basuddemu kitono nga bakijja ku bugagga bwe bafissizaawo naye ono mu kwetaaga kwe asuddemu byonna byali nabyo. Ate Samwiri essula y'Okumin'omukaaga olunyiriri olw'omusanvu lwone lugamba nti naye Mukama n'agamba Samwiri nti totunuulira ndabikaaye newankubadde obuwanvu bwe kubanga Mukama talabanga abantu bwe balaba kubanga abantu batunuulira okufaanana okw'okungulu naye Mukama atunuulira mutima. Nkussaamu nnyo ekitiibwa mukadde wange era nkwebaza obuweereza bwo era nze omu ku basaba enteekateeka za Pentagon zireme kufuuka nnamulanda ng'amabeere g'embwa tuwone okukubwa enkuba ey'olutata. Osumbye endiga weebale naye twakulaba tugamba nti ekkanisa kye kifo osobola okugenda nga bikusobedde n'otoolokoka ne bw'oba n'ennaku eyoza lumonde. Wagendanga mu kkanisa ne bakulyowa omwoyo embeera nedda mu nteeko ebirowoozo bimpamba wamba emmeeme ntyemuka bwe ndowooza ku ndiga eyasuza ekikijjana n'eddogo neekeerejje mu kusinza oba oliawo eddogo lijaamuke. Wabula egenda okuwulira ebyawandiikibwa binaafubutula eddogo ng'amabugo ga Bobi Wine oba akadingidi k'ebyobufuzi bye bifuuse enjiri. Sirina kubuusabuusa nti awo n'eddogo lidda ku bbali ne limwenyereketa. Owanyenya abakulu weebale ne bano abaakatandika okweyubula naye kiteezaala tekyala ne bw'obuuza Isaaya essula esooka olunyiriri olwa 23 lujja kukugamba nti abalangira bo bajeemu mikwano gy'ababbi buli muntu mu bo yeegomba enguzi ate tebasala musango gw'oyo atalina kitaawe so n'ensonga ya nnamwandu tetuuka gye bali. Musumba wange nkusaba nnyo weefumintirize nga weesigama ku Bayibuli ojjukire ebyakolebwa Ebedumeleki Omwesiyopya eyali atya ennyo Katonda eyaliwo mu biseera bya Yeremiya era nga muweereza mu nnyumba ya kabaka Zeddekiya. Ebedumeleki yakitegeera nti abalangira ba Yuda baali basibye ku Yeremiya omusango gw'okujeemesa eggwanga era nga bamusudde mu bunyaafiira omwenjala. Mukadde wange oli waddemba okwekkaanya byenjogerako ebyaliwo singa okyalirako ekitabo kya Yeremiya essula ya 38 okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuuka ku lw'13. Munnange Ebedumeleki bwe yakimanya nti ekiwalanye ennyo Yeremiya bwe bubaka bwe yalangirira yatuukirira kabaka wadde kino kyali kissa obulamu bwe mu katyabaga. N'obuvumu Omwesiyopya ono n'agamba kabaka nti Mukama wange kabaka, abasajja bano bakoze bubi mu byonna bye bakoze Yeremiya nabbi gwe basudde mu bunnya. Kabaka olwawulira bino yalagira mangu Ebedumeleki okutwala abasajja 30 bajjeyo nabbi wa Katonda mu kinnya. Biba kuba biro bino ndowooza nange mwe nandijjidde. Musumba, Mukama akumpeera omukisa. Mbalamusizaako bannange muzikirize njogere ku nsonga eno. Mulabye bingi era muwulidde bingi ebikwata ku mabugo omuntu g'awaddeyo olw'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kansooke nnambike kino. Wano mu Buganda okukaayanira amabugo omuntu g'awaddeyo kikolwa kya kivve era obanga wemudde. Bw'okaayanira amabugo omuntu g'awaddeyo awaddeyo ennyingi n'awaddeyo entono mwenna muba muwaddeyo mabugo. Lwaki?
ensimbi z'amabugo si kya bya busuubuzi. Amabugo gaweebwayo kuyambako mu nteekateeka ez'okuziika omuntu oyo aba avudde mu bulamu bw'ensi eno. Era emirundi egisinga amabugo bafuba nnyo okugasaasaanya gaggweerewo ddala, kubanga agenze tegalina kigagenda kumuyamba, tewali lunaku lwalwe gagenda kumuyamba. Omuntu bw'akaayanira amabugo aba aswaza, kubanga teri gwe basalira amabugo. Omuntu awaayo olw'enkolagana ye n'omuntu gy'abadde nayo oba okulumirirwa kwe kw'abadde nako. Omuntu bw'aba awaddeyo amabugo gayinza okuba amatono ennyo, gamba nsobola okuwaayo $50,000, naye nga gwe ngiweereddeyo abadde mukwano gwange ennyo. G'oyinza okunyiiga naye nga tomanyi omuntu oyo wabeeredde mu ddwaliro nzannya ekitundu ki ku kutaasa obulamu bwe, nkozeewo ki ku kutaasa obulamu bwe. Gwe n'onkomerera olw'emitwalo 5 gye mpaddeyo ng'amabugo, naye ng'ate ne ze mpaddeyo nze sigenda kuzikozesa, gwenziwadde tagenda kuzikozesa. Mwe abasigaddeyo mwe mugenda okuzikozesa okuteekateeka okuziika oli. Abaffe twagale nnyo okuwa amabugo okusinga okutaasa omuntu nga mulamu. Nze nno ndowooza bwe tuba nga tunaanyweza ennono yaffe, tuggyewo endowooza ey'okuteeka ensimbi mu buli kimu, tweggyemu endowooza ey'okuteeka ebyenfuna mu buli kintu kye tukola, naddala ebikwata ku nnono yaffe. Tuggyewo okulowooleza mu kwoleka amaanyi ga ssente mu buli kye tukola. Bye biviirako n'abantu okutandika okuyiwa ssente mu ntaana kubanga baagala okulaga amaanyi ga ssente. Ennono yaffe tugyonoona lwakuba twagala kulaga amaanyi ga ssente. Tukkirize ng'omuntu kyawaddeyo kubanga tukikozesa kuziika muganda waffe oba mwannyinaffe abavudde mu bulamu bw'ensi eno. Bwe tunaakulembeza ensimbi tugenda kwonoona ennono yaffe. Nkiddamu, omuntu akulembeza okubanja ensimbi, omuntu alowooleza mu mabuga amangi aswaza, era mu nnono yaffe aba yeesittaza n'emigigi emito. Mubeere bulungi. Ebbaluwa yange ey'olukale ginnyongerereyo etuuke ku mwami Eddy Musuza Eddy Kenzo, omukulembeze wa Uganda National Musicians Federation. Nkulamusizza nnyo taata Amal, kansubire nti ebbaluwa yange eneekusanga mu mbeera ennungi. Gyebale gyonna gye weeweereza ne gy'oweereza eggwanga nga mwe muli n'egya Federation. Nfunye omukisa okukuwandiikira nga gwe Pulezidenti wa Uganda National Musicians Federation. Nakedde kulaba mundu nga zitokota, ng'ambe mundu ez'ebigambo ku mikutu emigattabantu ng'ate naawe oliko gy'oyolekeza obusaale. Okusinziira ku byendabye mu kiwandiiko kyo, ng'omukulembeze mbadde ng'ali mu kirooto, naye bwe ngugumuse ne mbiyisaamu amaaso nga nkyawunya ne bulangiti ne mbaka ekkalaamu nga munywanyiwo nkuwandiikira omukuku gw'ebbaluwa. Nze Maseruka the Poet, omutontomi ateeka omumma era omuwandiisi akyeyubula. Kendi munnabitone ate nga njagala nnyo okukwana akawala ka copyright kasobole okunyangwiza okuganyulwa butereevu mu biyiiye byaffe, bwe ntyo bwe ndabye oluyiro olukoledde sirinze wambazzi kuntemyako kwe kuweereza ebbaluwa eno. Sirema kwennyamira olw'ebigenda mu maaso mu kisawe ky'okulembera, okusooka nga Entertainment Fraternity tunyolerwa wamu olw'omulongo Kato Paulo Lubwamasaabwe eyabuuka wiiki ewedde gye tukubye amabega dibudde ne litazzikawo, Mungu amutangaaliza olugendo lwe. Nga nvuddeko mu kyobeera ekyo okunenengana n'okusojjagana okwekise mu indasitule gy'okulembera tekirema kuterebula mitima gy'abawagizi bammwe n'okumalamu amaanyi abayimbi abato abakyameruka anti bakula balabira ku mmwe era nga beegomba mmwe. Ensowera ekwagala yekugwa ku bbwa, era bwe nkugamba nti buli kimu kiriterere nga nnyindo ya nte mba nkulimbye. Muganda wange, nsooka okunakuwala olw'ekiwandiiko kye wawandiise ng'okisimbuliza ku magezi agaatuweereddwa muyimbi munno Bobi Wine. Yatufalaasidde ffenna bannabitone era n'atulabula nga yeeyambisa obukugu bwe ng'omukulembeze ng'abafuga kuno bwe bali mu kaweefube w'okutufuula abasabirizi tutuuke ne ku ddala eribafukaamirira olw'ebitone byaffe. So teyagambye nti tuli basabirizi nga ggwe bwe nsuubira bwe wakitegedde.
Sseruganda yagenze mu maaso n'atusaba bannabitone okwegatta twogeze eddoboozi limu awatali kwegulumiza nti ono muyimbi muto oba mukulu, ono yaliko oba ono yavaako, n'okwekkiririzaamu olw'ekyobugagga kya talanta Mungu gye yatugemulira n'emikono ebiri, buli omu aleeta ekirowoozo ky'alaba ekiyinza okutemaganya indasitule yaffe ey'ebyensanyusa, nammwe abayimbi mwe mugwa. Ekinyusi yasinze ku kyesigamya ku nnongoosereza y'etteeka lya copyright eryayisibwa mu mwaka gwa 2006 wabula olw'okulumira okulirimu ebbago ly'ennongoosereza mu tteeka lino erikolwako muyimbi muno Honorable Kiyaga Hillary omukiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, era minisita w'ekisiikirize agenda okukola ng'omuyungagano Kakobogo okuggusa ensonga eno mu ssetteeserezo. Taata Amal entaputa gye watapuseemu obubaka obwo okusinziira ku kiwandiiko kye wakoze siina kubuusabuusa nti obubaka wabufunye kifuula nnenge. Weewaawo n'omugezi awubwa kansubire nti wazzeemu n'obwekkaanya wakonye ku politics n'ogamba nti tasaanye kusembezebwa mu bintu bino. Kyoyita politics kyekiruwa oba muganda wange totuula bakyenjebula munda nga totaddeemu ntanyoomwa. Singa teyali politics, singa gwe President wa Uganda National Musicians Federation oba oyo si politics. Mwana wa taata kye bayita politics kiri buli wamu, kitandikira ddala kuva mu maka gaffe. Taata nga yesenkulu agafuga yoba eyo ŋŋenze wala. Oli ne bw'aba musajja tyetye ne bamusoobereza ne bamubbako omukazi, era abali ku mwenge bagereesa bagamba nti gundi yalemwa politics ne bamunyakurako omukazi, yalemwa okumufuga. Ssebo oyo naye politics. Muganda wange akagereko oli nti oli mukulembeze w'ekibiina ekizito kityo n'obwetowaze mu mukwano omungi, nkusaba okenenule, olondobe, osengejje era okuŋŋunta ensonga ezikuvaamu mu kiti ky'oyimiriddemu ng'omukulembeze ezinaawumbawumba w'okulembera so si ezinaanafuya obukulembeze bwo. Obukulembeze kitegeeza kuwabulagana so si kwegulumiza. Obukulembeze kitegeeza kwefumiintiriza so si kwogeza busungu oba kwogera kutuusa mukolo. Abantu bangi abatamanyi kusabika bulungi nsonga ne batuuka n'okupangisa abalala babasengejjera ebyokwogera ku nsonga ebegenda mu maaso mu kiseera ekyo. Ekyo bwe kiba kye kinaataasa erinnya lyo n'obutalowoozesa bantu nti entaputa y'ebintu ya munguuba waakirikole ekyo. Sisuubira nti wandibadde okifunamu nnyo obuzibu kuba yabawadde amagezi muyimbi munno so si mukubi w'amatoffaali nti yabyogeredde atudde ku kafoomu ey'ebbinikira. Ye abaffe olowooza indasitule emukoledde erinnya etyo asobola okuba nga ajaagaliza kugwa nga bw'okirambika mu ntaputayo? Ate wandibadde tomuggyirayo na njala kuba n'akabuguumirira abakulu kwe basinziira babaze mu kyama ye kanaaluzaala gwe wandibadde weebaza obwebaza. Kiringa kukwana muwala eyakula ettutu n'omuwana n'owaana bwe yabaza ekikolo ate bwe muyombamu mbwe yalanda yanoza. Nsomye mu bintu byo wano ne ndaba ng'oyogera ku bafeere y'abafulumira mu bajeti ya gavumenti buli mwaka ne njagala akuli okumpi akumpabulire nti oludda oluwabula oba oluvuganya gavumenti lw'oyogerako olufuna ensimbi mu bajeti y'eggwanga buli mwaka lwatandikibwawo eyo mu 1958 gy'emyaka 65 gye tukubye emabega nga ne Kyagulanyi tannazaalibwa. Ng'omulimu gwalwo omukulu kwe kuleeta ebirowoozo ebiwabula gavumenti ebaako, okulondoola enkola za gavumenti n'okusakazito ku gavumenti esse mu nkola ebintu ebijuna munnansi omuwi w'omusolo. Bwe kityo ensimbi z'oyogeddeko ziyamba abantu bano okwekebejja eddimu eddene lityo. Naye eky'omukisa mu kiwandiiko kyondabyemu akanyiriri w'ogambidde nti wandiwalirizibwa okuyingira obutereevu mu by'obufuzi. Nsaba nnyo ekirowoozo kyekyo kireme kufa. Abaganda baakuno bagamba nti engabo gy'otokutteemu gy'otenda obwangu. Sseruganda olaba otya bw'ofuna public relations n'akusengejjera ng'ebirowoozo byo si mu bubi twandiswala ne tuswaluka. Anti kizibu ekiwandiiko ekijjudde okulumira kityo okukiraba nga kyegazaanyiza ku kibanja ky'emikutu emegatta bantu egy'omuyimbi omunene ali ku ddaala lyo. Omuntu g'ojjiddeyo enjala yabawadde amagezi mu mukwano n'okulumirirwa wandimweyambisizza bweyambisa, naye bw'onodda mu kuweereza obusaala omuntu ayogerwako obwogerwa erinnya ly'enkuba n'etonnya, omubisi taba musi, wandiwunzika ng'emmotoka y'obukulembeze ogivuze sipiidi yakayirimuko n'ogikuba ekigwo. Nkussaamu nnyo ekitiibwa muganda wange sikuvodde, wabula bagamba nti ndi mugezi nga mubuulire ate ne nantabuulirirwa yasaabala bwa bbumba.